abakyala ensangi zino mufudde nnyo ku nsonga y'okusika enfule ne mwerabira okufunza nga tonnaba kusika nfule nakulafuubana nazo nti banaye senga ezange ziganye okuwanvuwa kasita osiseeko byosiseeko lwaki tokomaawo mufe nnyo ku kufunza omusajja togenda kuwulira oba togenda kunyumirwa kuzina oba kubeera nga owulira omukira gw'omusajja ng'oli mugazi omukazi yenna ayina emmana enfunda oba omukyala yenna nga nabunyayo nfunda ogenda kubeera ng'osobola okusikira ogenda kubeera ng'osobola okutuuka ku ntikko ate ogenda kusobola okubeera ng'owoomerwa simanyi nababuuzizaako omugamba mukyala baagala abalungi abeekumira kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero njagala kwogera nnyo ku kufunza nti abakazi bafa nnyo ku mazzi senga njagala mazzi kikugasa ki okubeera ng'olina amazzi mu mmana naye ng'angazi yengazi yerimu amazzi kwagamba omusajja n'agituukamu ng'awugiramu buwugizi azanyira mu buzanyizi tosobola kusikina kubanga biki byogenda osikina oba owulira ki ekivaako omuntu okusikina buwoomi oba bulumi cause eyo noise gye tukola oba eyo sound gy'okola it is a response either to pleasure or to pain kati you are not feeling either of the two tolina kyowulirako towulira bulumi towulira ssanyu towulira ki towulira buwoomi just oliawo bubeezi nti olina amazzi omusajja awugira mu buwugizi nali nsomesa wano ku bika by'abakazi abatawooma naye mbagamba omukazi alina amazzi amayitiridde tawooma omukazi omugazi towooma so tunyoonya amazzi tugeetaaga yes bw'oyagala mbuno omusajja akuzine bw'otobye obuliri mboloboozi olwajja kuba anyumiddwa mukwano tonanyoonya gamansuka okakasa oli mufunda omukyala yenna omufunda werabira nti oli mufunda kwe kubeera nti akasolo k'omusajja we kaba kakuyingira okawulira naye omusajja akuyingira n'otamuwulira nti ayingira just n'olaba nti ali kuyingira naye nga tosobola kifiiringa tosobola kiwulira kitegeeza oli mugazi tasobola kuzina mu bisenge ogenda muwa obuzibu nti alina okusooka okwekyusa eno n'akyuka eno n'anyenya ekiwato n'addala omusajja wattu ne yeefunugula n'akunoonya naye ng'ate ne gw'anoonya era naye emmana engazi tenyuma obanga kibaafu bannange tenyuma at all so omusajja yenna oba omukazi yenna omukazi yenna olina okukakasa nti oli mufunda eddagala lifunza gye liri osobola okufuna kajjampuni waliwo eddagala basenga lye batunda nga lifunza ng'osobola oddikwata n'oteekayo emmanayo n'efunda n'eddaddako engulu emmana gye mulaba nga tonnaba kubeera ng'osajjuka oba ng'ozaala oba ng'opimpinibwa ennyo emmana yo ebeera yezza yokka nti expandinga ng'oyimye bw'omaliriza n'ekomawo naye bw'ozaala egaziwa nnyo kati abamu oluusi temudda abamu mudda kyentegeeza okudda ngamba emmana okudda engulu nti abamu kitwala emyezi ng'esatu emmana eyo oba emyezi 3 okuddamu okwewumba neddawo nga bwe yali kati ate jjukira oba okyawona oli wa mwezi gumu 2 omusajja atandise okukulya tegenda kusobola lasitiika eno egenda kufa nga bolaba bw'ogula olugoye gy'okoma oddugiraba oti ng'olwambala gy'okoma oddugiraba oti olugoye lwanga luno munaye lasitiika like lwagaziwa kati naawe oba otowoobera emmana eringa lasitiika empya nti bw'eba ekyali mpya eba ekkwatira ng'ogiwulira nti bw'oyambala sikaati oba gundiyo ekiteeteeyi kyo nga kiri mu lasitiika oba sikaati oba mpale ekumiima n'ekukwata naye gy'okoma okulwambala lasitiika eno egenda eggwamu n'etandika okubeera ng'egaziira ddala nga tekyasobola kudda jjukira wali egaziwa n'ogyambala n'emala n'ekukwata kati wano eba tekyakikola kati n'emmana bw'eri omukyala yenna olumala okuzaala fa ku mmanayo osobola okugizza engulu osobola okunywa ku kamunye waliwo n'eddagala lye babaana mu ddwaliro eyo eribanyiganyigako ne mutalimira omanyi mwefuula ekizibu mira ate n'eddagala erifunza likozese teweefuula nti ebyo byamasitaani mbunze ebyo sibikozesa kale bireke byamasitaani busimanya gw'olina eddiini nnyo gwe wagitandikawo bannange liri ddagala teriyina buzibu gubategamye nti genda osamire ne bagamba kwata ka rosemary munange kafukole bwoti oba steamingekoko kale ne steaming oyo yadde si ye mulungi ennyo naye tomwagala kubanga bagamba eyongeramu ka rosemary oli ku ddagala ezzungu gwomanyi gye balikolera omanyi kye baliteekamu mukwano mweyambe owoomerwa ate n'omusajja awoomera kino tekiriiko ntino nti omusajja simanya mbugwe mambikolera nze nabagamba ekintu kyonna kyokola ku mubiri gwe tokikolera musajja naawe nga gwe kati okufunza ddala okufunza kungasana nnyo n'okusinga omusajja bw'endobooza kubanga nange ngenda nyumira ngenda sammula kati ogamba senga sisammula senga nze situka nkoko otuuka otya ku ntikko ng'emmanayo ngazibwete eringa ebbaafu twogera amazima ng'omusajja bw'akuyingira abeera mulinga awugga buwuzi tasobola yadde okukoona ku kasenge tasobola yadde kwegamba naye kennyini yeebowa
n'abeeramu naye nga ne byazina tabitegeera mbu oyagala akutuusa ku ntiko atya ewwa ng'ayitawa tekisoboka. Kati ate bwenkugamba nti funza nti omusajja ne bw'omukolera ki era ayenda lwaki tofa kugwa n'ogamba kanfunze omusajja wange asobole okuntuusa ku ntiko nange nyumirwa essanyu ly'ekisenge essanyu ly'obufumbo kisenge bwe kiba nga kiteredde bwe kiba nga kiri ntende wano mujja kuseka mujja kunyumya naye buli ebintu ebikyangalala mu kisenge n'emboozi ebula ey'okunyumyako buli omu n'atandika okutunira munne nga mutunula bbali oli n'atandika okwetamwa n'atandika omukazi mukalo omukazi talina mazzi omukazi mugazi nnyo nze sirina kyempulira kugamba omusajja n'atandika okubeera nga yeeronda ng'akwetamiddwa naye nga embeera eyo esobola okutereezebwa mukitegeere embeera eyo esobola okukola ki okutereezebwa n'ofunzafunzaako n'otereera abantu bazadde omusajja n'amuyingira nga emmana erikkirya bannange nga yonna emumima ng'eringa yambeerera naye ggwe mbukubanga wazaala mbukubanga kimaama mulina okwebeereramu mulina okumanya ebintu bino nti bw'obanga oyagala okunyumirwa naawe weeyambe oluva nti nze anti omusajja wange tamanyi kunnoonya anaakunoonya ati gwe kennyini tosobola kuwulira na mukira nga gwoyingira naye ogamba nti tamanyi kukunoonya olina tandikira kuwulira ku mukira nga gukuyingira omukazi yenna oba omusajja asobola okuteekamu engalo 3 oba 2 ne 3 njogedde nnyingi 2 nga tosobola ziwulira leki n'aziyingiza nga tezikulumye mukwano gwange weekyekinge manya oli mugazi manya oli ki oli mugazi emma n'enfunda engalo 2 oba ziruma nga ziyingira naye oba nga toziwulidde yadde ate naddala singa abaziyingiza nga emma nankalu naye nezikulaga nti tolina kwowulidde akono nze kantiisaamu oba nze nga senga oba ngambe tukuba nti ndi senga naye twerabirire nga tetunaba kukomplaininga ku nfuli biki mwagala nnyo okugirabisa obulungi yes ogenda kusika enfuli okole ettama byonna birabike bulungi n'omusino ogusike nga bw'ogwagala agenda okugiyingira nga kiringa kigundi kibaafu nga talina kyawuliramu talina kyafiiringa kaakati gwe osobola okukompeyalinga ku muntu ali tight ng'alina otuzito otusaamusaamu ng'obufuli kwa buli butini yabusika ne buvaayo oba teyabusika kale katugambe talina nfuli naye ng'alinako kuttamu oba yadde talina naye ng'emma nanfunda omusajja jjajjizina jjajjiwoomerwa bulungi nnyo nga gyenkomeza mubeere bulungi omukama abankuumire mweraba temujjanga okwo bannange tufunze bakyala tufunze noonya eddagala ofunze ojjo olaika obaga nteekayo kano kakozese nnywa ku bino nnywa kola kino kikole osobola okubeera ng'osanyusa omwami wo ate nga naawe onyumirwa ensonga z'okwegatta nga tokyatuusa mukolo kibaleetera ensonga zino ozikola nga mutuusa mukolo kubanga temulina kye muzifunamu ogamba kati yenfunamu ki wenjoza ebintu ofunamu ki kale ennyumba yange efuuka nnyonjo kyekyo kati kampeeko omusajja wange asanyuke naye gwe nga tolina kyo buli lunaku bakwebakako naye tewali kyowulira nga ggwe omuntu lw'onaagenda n'oteekayo akalagala neefunda mukwano omusajja n'akuzina n'omuwulira ojja kugamba nasuba bwadda mubeere bulungi omukama abanjagalire ankuumire temujjanga okwo